gy'olaba ekyo ku lutimbe lwo oba ku ssimu yo oba ku kompyuta yo bagiyita anti-drone device nga bagitumye Kistulia. Gy'olaba eyo yakoleddwa kampani eyitibwa Rus Electronics Holding of the Rus State Corporation. Gy'olaba eyo ezitowa kilogulamu 8 ng'era yakoleddwa okukuuma oba okuwakava amagye ga Russia nga gali ku lutalo. Jjukira drone zino mumanyi olutalo lwadde lugenda mu Ukraine maaso lutambulidde nnyo ku drone nti olutalo warfare etambulidde nnyo ku drone. Atalina drone kizibu nnyo okutambuza olutalo, so drone nyingi abarasha bavudde ne kampani yaabwe yavudde nekola device eyo esokuprotecting amagye gaabwe. Kakati Kistulia ekola etya? Kistulia esokuprotecting amagye mu distance ya kilomita namba, nemanya buli ekiriwo, neziba oba nejjako empuliziganya za drone eziba zitambula. Bwe ziba zikubye ebifaananyi neetabikkiriza kubizzayo gye bagisindise, ate nayo eri remote control nezogiraba case eyo nomuli buli kimu. Eddia ne blocking ebifaananyi tugeze eri kuba drone bazikozesa mu bintu bingi. Bazikozesa mu reconnaissance kwewulinganga okuketta, bazikozesa mu kulwana, bazikozesa reconnaissance. Drone ejja nefuna target nesindika target eyo ku anti-cruise missiles oba kizonna ne basindika basobola okukuba ewammwe. Kakati abalasha kwe kuyiiya ne bakola anti-drone system eyo protecting amagye gaabwe. Bagifulumizza era bagamba batandise dda okugisindika ku front amagye gagikozesa. Gy'olaba drone bwe ziva buvi mu bbanga ne ziyiga nga bw'olaba amazzi oba okitegeera, ate ng'ezo seziblocking tezisobola kutransferinga data kutuuka ew'omulabe. So olutalo luno umanyi ennaku zino entalo umanyi buli generation eziriwawo olutalo lubane edda abantu balwanya tuweze mu World War II abantu balwaniranga mu zi trenches. Essaawa zino drone kintu kikulu nnyo mu lutalo, era ebimu ku biyambye ne Ukraine n'okubaawo ng'egezesaako ebadde erina drone nnyingi. Kati Russia nezifunye eddagala ebadde jjukireko ne badde sinika nnyo mu Russia okukola obuyeekera. So byebyo mubeere bulungi, mweraba.